Ntuse ku Volongoto weninga omuweereza omupya. Kambuuze ku CEO ategeeza ebiddako. Je baleko sebo. Nze Dr. T Amale omugo gwa Musa ndi muzukulu wa Benz E200 ndi muzukulu wa Benz Mercedes Actros egalamidde wali ku Spia Motors ndi muzukulu wa Benz Compressor ndi muzukulu wa Benz G-Wagon 63 cross country nsibuka Germany neddira Toyota Kabiro Mitsubishi. Gato yagali ddala ziwishi. Sagala ddala wishi ogula wishi ngulo mpira gwa Benz nengutereke waka oyo yenze. Kati abayimbi bakoze eki. Akati ensonga tulese isima. Nsonga ya banka. Yes. Nabagamba nti omusango gwa banka bangi mwaguulirako. Abamu ne bakitaputa bubi. Naye guno omusango gwaffe ffenna si gwa hamu kiggundu. Owulidde. Banka mu Uganda zifuuse zikawagga ezitagambwako. Dala. Nti zikola bye zaagadde anytime. We zaagalidde. Kikwewuunyisa nti wadde bannayuganda twavuwadde. Naye banka zezimu ku bantu zezimu ku institutions zezitwavuwazza. Zikola amagoba mu COVID. Bakola billioni 8 n'okweyongerayo. 75 to be exact. Nezifuluma 875 nezifuluma eggwanga nezigenda ebweru w'eggwanga fere luna kye tuganyulwamu yadde n'akamu kyokka banka zino gwe bw'obaako wonyigiririziddwa tewali akuwuliriza ate ekisinga okubeera ekinaku era nkyamujja kwerabirako abanajja okulaba omusango wali ku Court of Appeal ku Twin Towers mugenda kulaba nti bannayuganda bannaffe abandiyambye bannayuganda okuva mu buddu bwa banka be bawolereza banka kati ate ne batwala nti hamu kiggundu mubi mbw alina musimanya yewala amabanja biki bannanga ebyogere byonna bya bulimba guno omusango tukwatako isima nnyonnyola abantu ku lunaku olw'enkya olunaku lw'enkya mbayita mwenna njagala obbakkiriziganya nammwe nti embeera tuyise mu mbi naye nga tukyakozesa foreign banks Uganda tetusobola kutereera ng'omuntu we yakunnyonnyola nti teri nsi erikula ng'ekozesa olulimi lw'ensi endala kyova olaba Belgium mu nsi njavu Dominican Republic nsi njavu naye zikozesa nnimi zaabwe tufiirwa human resource nnyingi mu kukozesa olulimi lw'ensi endala tulina banka 10 ezisinga amaanyi mu Uganda 9 zaabagwira mu COVID mwokka zakoze billioni 875 naye obo agogo n'amagoba gali Lancaster gali Miami gali Scotland gali California naye kikwewuunyisa omuntu wa bulijjo tokimanyi nti banka esobola okubba okugeza senga banka egenda ng'etoola nusu 10 ku buli akawunti y'omuntu ali mu banka olowooza beeyina sente mmeka yegwe omuntu wa bulijjo kiri kujjira mu bwongo nti banzibye bw'okwata ATM kadi ng'olinako omutwalo gumu n'ogissa mu kyuma ne kijizza nti insufficient balance oyinza okaayana era oteekamu gumu kitundu ne bakuwa ogwo n'okola ki n'ogenda kikyenkutegeeza banka esobola okubba omukirayanti kubanga wano knowledge ya banking tuyina ntono ng'ovuddeko n'ekyo isima bannyinaffe abakolera ebweru w'eggwanga bangi abazze nga beemulugunya nti basindika ssente zaabwe ne zituukira mu local banks wano ezo ez'abayaaye banka ne zibako engeri gye zibuzaabuza ssente zaabwe olw'okuba banka tezoogerwako abaana baffe ne bafiirwa ekirala bantu bameka abatwaliddwako ebintu byabwe mu lukujjukujju beewa ne immunity nga beeteeka mu buwaayiro nti bw'otuuka okuloopa banka osooka woba okomplaininga ku miliyoni 5 n'okwata 32% y'ebyo 5 ate n'obiwa mu banka bannange omuntu akedde nkuloopye nti nkubanja miliyoni 4 ng'ate kooti eŋŋamba nti ate ku bina byenkubanja nsooke ndeeteko 32% ekyo nno hamu ne batuyamba ne kikola ki ne kivaawo omusango si gwa hamu kiggundu gwa ggwanga mutunuulire nnyo buli muntu mulimu abantu abagenda okuvayo nga balooya bawolereze mubamanyi bulungi guno omusango si gwa hamu mutwegatteko enkya ku Twin Towers omusango mutunuulire obubbi we bukomekerezebwa mu Uganda tutandika Agrobank etya Agrobank yeyo banka egenda okuba nga twalina zi cooperative kuba Miss Kigundu yazuula nti bino byonna bizinesi z'ebizimbe temuli Uganda okusustainingawo obulungi tuyinza kukwata abantu ne tubateeka mu agriculture naye omuntu omuggisako otya boda ayagala agriculture ensonga nnyangu amisi ye kazimbe buffer stocks omuntu alima simusimu ye ng'akimanyi nti simusimu wange waggwera bw'ati aw'omutwala mukola ki muyina ye amisi azoobagane ne world market ow'ennyaanya ow'obutungulu ow'amufene ebyo nga bikyali awo
ebyobufuzi katwabivaako dde omukulembeze yawangula era ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano agenda gamba nti yamugawalayi ngenda kukulembera eggwanga emyaka emirala ameka 5 so politics tumuveeko katuli ku business ate Museveni wootamulemesa kulayira nga 12 ate nojja ku 13 tukukubanga gavumenti empya ennonde si Museveni ate gavumenti buli weeyubula ebanvubuka gavumenti ya Museveni eringa munya buli lunaku yejjako ekiyobulo naye kyenjagala bagamba kumusanga enkya nti tetuganye balooya bakola emirimu gyabwe era wano we baakuba bomu erugogo waliwo balooya abaavaayo okuwolereza abo abaakuba ki bomu naye mu bwongo bw'abantu tulina okuba n'obuntu buki bulamu Amisa asobola otuula ne banka era zibadde zimuwandiikira zimusetolinga akole ki abiveeko naye ayagala asetinga pulezidenti nti tubeeko ne banka ezaffe nga we twalina Green Land Bank bino nno byenjogera President yamuyise n'ekyenkwanzi n'abibuulira ba parliament bonna ne ba minister n'ababuulira obutabo n'ebuzibu bwe tuyina amafuta ge twesibako matono nnyo gajja na kuggwayo mu ttaka agriculture gye tusobola okuggyaekawo abantu ne bakola nga bafuna naye nga omuntu okufuna mu agriculture yeetaagawo enkola eya agro business ate Amisi yagireese